Sawa yonna omukulu Muhoozi Kanyarugaba ayise His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okugenda e Luzira era nga ono alina ebigendererwa bye ebyokwagala okusiba omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okumujja ku mulamwa n'okumulemesa okwesimbawo mu mwaka 2026. Neffe twongera okujjukiza Mwami Muhoozi Mwami Museveni nti byonna bikole but ekijja mu maaso ogenda kuba okiwulira nga ggwe omuntu era twongera okutegeeza nti mu bingi by'okoze na buli kimu ky'ogenze mu maaso n'okukola Uganda yaffe ng'eri wamu era ng'etukulembedde tewaki kyajja kutambula tewaki kitajja kugenda mu maaso era ffe tukutegeeza nga tukujjukiza nti kakola buli kimu ky'okola but akaddeko kalabika nga kaweddewo. Mwami Muhoozi okuyita Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine balina omupango gwe baagala okuyisaawo, baagala okukwata Kyagulanyi Ssentamu bamulemese okwesimbawo nga yetuwulira bino bye bali mu kukola ebya Muhoozi babikola bo nga balina ebigendererwa byabwe. Naye kirungi nti Bannayuganda bategeera, Bannayuganda ensonga bazimanyi era Bannayuganda buli kimu Muhoozi kyali mu kukola baakiraba dda, so ye ayinza olowooza nti nno mutegeevu ne balowooza nti naategeera ne balowooza nti bo Bannayuganda tebamanyi kikiddako. Twongera obajjukiza n'obategeeza nti akaseera k'omuntu bwe kaba nga katuuse tewaba kyakuzzaako era Mwami Muhoozi byonna obikola but akaseera ko kalabika nga kaggwako dda. Kubanga bino bye tubagamba waliwo ensonga eziruma abaana ba Buganda bali mu makomera. Ssekitoleko Masete Bakalanzi bameka ababafuddeko okubabanja Baddaana Mutasindwa Bakalangwa bali wano. Naye era abaana ba Buganda mugenda funa portion entono mu Parliament kubanga temwagadde kwenyigira mu bukulembeze. Mbagamba mwenyigire mu bukulembeze abaana ba Buganda. Katonda alina ensonga lwaki yaba Buganda. Era n'ekyokubiri ebituluma ebizibu ebituluma ebigenda maaso munnange bingi. Temuvuma Honorable Nambooze olwaka vidiyo ako abamuteeka pamba mu matu naye Buganda Caucus erina ensonga kw'abakyoli bwe batuula ne bateesa ensonga zaabwe ziba z'abakyoli. Ne bagamba bannange kakati bano batusenzedde bakoze bwe bati abakyoli ne babiwuliriza. Kakati ne mu Buganda nabo tubasaba naye ate temugoba bantu baze kwesimba mu Buganda. Bwe bazze mubasomese bye balina olwanirira ennono z'abaana ba Buganda nti ebizibu ebiruma abaana b'e Kayunga biki kibbattaka okuwa Ssaabasajja Kabaka ekitiibwa. Bino bwe tubibagamba baganda bange we tulaga si wangu era abaana ba Buganda kuhojja kusanga bakansala bangi nga abaana b'ebweru balabye mu Buganda wali vacancy. Aba Buganda tebaagala bukulembeze bani tebaagala katwesimbewo. Naye nammwe abaana ba Buganda temudda mu bikunta kwebaka kubanga Buganda yammwe Katonda yagibawa. Mulina okugirwanirira tujjeko nakyemalira Yoweri Museveni. Byenjogera mubiwulira oba temubiwulira. Era olutabaalo lwe tulina lunene. Yoweri Museveni n'akabinja ke balina bye baagala okukola naye tuyimirirewo ku nsonga ez'entuufu. Saagala mukole ki mutye. Ngenze ku nsonga ey'okubiri naye nga nabyo abalumbo Honorable Nambooze ku nsonga ezo kati muwulirize na kano. Waliwo abantu abazze basasulwa okulumba Honorable Mwanga Kivumbi ng'ono bulira. Tebamuwadde nti bamwagala nnyo, bamuwadde nga bakimanyi agenda ku countaringa akagurupu akaali kazimbye ebyobufuzi nga kazimbira emengo. Kubanga bano bagamba tetulina kukkiriza another Muganda to emerge. It is an intellectual unacceptable in the Mengo establishment. That was Mpuuga. That was Mwanga. Atenga Mpuuga akyalina emyaka that was Elias Lukwago. Yes. Anti iyo timu ya Muhoozi generation myaka gya Muhoozi zaba nnono. Kituufu nnyo.
Oloze byobufuzi byonna bikirya lingirani. Muhozi. Bannaye tunakiraba ekyo. Muwanga akube empuga mufiireko ani beneficiary. Muhozi yaba beneficiary. Ani beneficiary. Kwegamba niwoma nga tewagendako mu ssomero. Nenga Muwanga bamuwadde obukulu lwa nsonga egi akube banne. Wena amaloba kuba naye bamukole ki? Bamugobye. Bamuzze wali. Muwanga wanga bamupepese mu bya corruption. Ayinza okuwona. Yasinga. Kubanga nawulidde nga bagamba yali sente za cooperative zibiki. Ayinza okuwona. Bingi. Ngumke opepese bya corruption. Wawayo nayo kokota sente nazimalayo. Oyo obufuzi neje no Museveni omulaba. Ayina abantu batuukako n'agamba oba mwogedde ki oyo wange. Oba Mawanda Bimmeka oba Namujwa Bimmeka. Buva kwabwe eyo liigi ndala. Abo si bantu bajjajja naawe. Abo bapakasi be. Mulimu abantu. Nti otafiire mugambye eki? Temundeeta bizimuvuwe wano. Jimuhwezi. Oyo wange. Otafiire akasajja kamukuba akalulu nga kalina mukomera. Bakasibiri otafiire akakwata n'akatwala enalufenye ebusoga. Abatakani bamukuba akalulu weri. Sewe namu obwa minister of works official. Mweyo tamu. Constituency eyo n'agisalamu namuwa emiruka egi ebiri. Otafiire constituency. Kakati nja kwebaza President Kyagulanyi okulonda Honorable Mwanga Kivumbi. Honorable Mwanga Kivumbi nina bye nali njagala akole nga tannafuuka Deputy President. Era twebaza Katonda bwa Deputy President bwamuwamira n'alaba ke kabinja k'abampuuga ako. Kubanga tewali weapon mu politics esobola kuba balaba abo. Era President y'ensonga teetagana kugiddamu gyogerako. Mwanga Kivumbi tumukwasiza abo bampuuga n'akabinja kaabwe. Kubanga abamanyi in and out. Batambula bonna. Bakola buli kyonna. Kyova olaba Mwanga Kivumbi bakasiba nti bagenda vaayo bakube. Basasule bampuuga. Basasule babijirwa. Basasule baani bakulumbe. Because omanyi ebintu byabwe. Omanyi zero zaabwe. Era Muhammad Mwanga Kivumbi webale kukkiriza bukulembeze. Numanya saidi y'abannansi. Numanya saidi y'Abannayuganda. Tuli ku nsonga enkulu. Bannayuganda bali bubi. Abasajja bangi bagagga abali mu kabinja k'abasuubi. Baina zaakedi. Baina ebizimbe. Right now, banoonya force kuba Nambooze. Era Nambooze abamuku aba NUP mbasekeredde because you don't know. Ne Mwanga Kivumbi. How resourceful bwe bali mu kibiina kya NUP. Kubanga Nambooze yakkiriza. Nagamba nedda amasannyalaze gali wano. Muhammad Mwanga Kivumbi bw'aba ayimuse. Nagamba nedda mikwano gyange talinga baseggona. Kubanga ye aleka ekyoya wabweru ekininsini ne kibeera munda. Seggona tannakkiriza. Mboli mukwano gwange mugana. Uluno utawale twaga ni bwaba mukyalawo ng'avudde ku nsonga z'Abannayuganda. You have to stand out. Omugambe nti nnyabo kino. Era bano abantu beemanyi. Abamu balina obujja hate. Oheti bukyayi. Bagamba oyo Bobby. Kyali kye twandibadde. Temulaba entalo eziva mu bantu abamu ne mu institutions. Because oli agamba ne Bobby n'abeera ekyo. Nze nali nange ngenda beera ekyo. Kati nga balina okumukuba. Balina okumunafuya. Ekyokulwanyisa ow'ekitiibwa Kyagulanyi kyayina Katonda nammwe bannansi. Olutalo oluliwo kati. Okulaba nti abantu abamu babebbera ne Muhoozi. Babebbera n'abantu ab'enjawulo. Because kyali kye baali baagala. Agali munda mu NUP. Nti Mpuuga yali asindikiddwa ba machineries. Kati Mwanga Kivumbi agenda bibagamba mutye.
yali asindikiddwa ba machineries ne bamugamba akabinja kasuubi kaali kalina gwe kategekera ajje yabeere ku opposition bo tebaali tebaagala bwa president era luno olutalo ogenda dduwulira bassemuju bonna nti president yakoze statement buli omu alina okusimbwako kati bonna bapapala kabe balukwago kubanga right now bannansi bagenze ne basibuka gwe weebuuze mu bwongo obwo bwe bagamba nti David Lewis Rubongoya bamuleeta mu Kampala Central agira kadi ya NUP lwaki aba FDC lwaki bakasiba nti aba DA balumirirwa nga tena balina omukisa ogusimbawo candidate kala javuganye Rubongoya bwe mbate mu mwagala bakimanyi nti bannayuganda amaanyi gali ku kadi ya NUP ono omuwala w'Emityana Joyce Baagala era natu wekirwa Mwanga Kivumbi oyo muwala tomumalirako budde who is she yali ku mawulire akola ku NBS mu NUP mukama namusasya nafunamu omusajja omwenzi Mathias Mpuuga namwagala namukuba olubuto lw'abalongo era kati olubuto lukuze yamufuna n'emmotoka gaggadde Joyce Baagala yasayininga endagaano ne Yoweri Museveni ng'endagaano eyo Joyce Baagala emutwala direct kuba minister ne bwe muba mukuba akalulu ne bwagwa genda otunulye ekika ky'emmotoka gyavuga bwe batefaanana ya Bbaawe Mpuuga Joyce Baagala commissioner era Joyce Baagala batuzisa meeting ku Popopo ulirisa batuzisa meeting ku Popopo yabaddemu ababaka bano wammanga n'abamu mubawulirize meeting eno yatudde ku Popopo ku lunaku lwabadde njagala muwulirize VDN kunaku lwabadde lwakuna nga mulimu ababaka ba parliament bano wammanga eyayise meeting eno ye Mathias Mpuuga Joyce Baagala yagibaddemu Medadi Lubega Sseggona akali amaggwa yagibaddemu Mbwate Kama Kakembo yagibaddemu ombaka omukyala owe Luweero Brenda Nabukenya yagibaddemu mbamaleyo waliwo w'empigi ne yagibaddemu mu meeting eno yagikubiriza ne Kasibante Moses yabaddemu meeting eno mwabaddemu waliwo ow'ekitiibwa omu yawummuzibwa kuba minisita Emmengo yagibaddemu ne bagamba stand ow'ekitiibwa Kyagulanyi gye yakoze ne NUP tugikolere ki Mpuuga n'ababa ne bamubuuza ogenda kujja kuwa pulezidenti Mathias Mpuuga ye mu bigambo bye n'abategeeza nti mu kaseera kano nze nga Mathias Mpuuga right now ngezezzaako okuzimba emirandira n'okukola kyonna kyenkola okulaba nti tuleeta ekibiina ky'ebyobufuzi era ekibiina ky'ebyobufuzi kye twagala okuleeta kyekya SDP ekya Michael Mabikke ekibiina ky'ebyobufuzi kino right now waliwo bannaffe be twali twaogereziganyisa nabo aba DP okuli Dr. Lulume ne team naye Dr. Lulume ne bagamba bo baagala genda mu delegates conference batereze DP eya Mau era kwe bagenda okukwatira kaadi Mpuuga ne bamubuuza ekibuuzo ogenda kwesimba ku bwa president njagala muwulirize kino nkyogedde ennaku z'omwezi 27 mwezi gwa kuna 2025 Mathias Mpuuga Nsamba agenda kwesimba ku bwa president naye bw'amaliriza Museveni agenda mu obwa minister nga bw'olaba Nobert Mao era alina abantu be yawandiika ddamu list agenda balo bingira obwa minister ewa Museveni naye ogenda balo bingira obwa minister ate nga fe abagenda okubeera mu bukulembeze bw'eggwanga fe abagenda okubeera mu bukulembeze bw'eggwanga kati Mpuuga Museveni ali mu kukulimba ogwe naye 2026 fe abagenda okubeera mu bukulembeze bw'eggwanga
oli mu kulobinga bwa minisita. Kaakati ba Joyce baagala, kubanga Joyce baagala Nalongo wa Mpuuga ensi yonna ekimanyi. Joyce baagala muhabbati gwe gwamusukkako ne bamuwubya n'agaana ye nawulidde abuuza mu mawulire. Bannange mumbuulire nakola musango ki? Ne bannange bano abantu basomerawo. Joyce baagala kyogamba tomanyi musango gwe wakola. Tomanyi musango gwe wakola. Omusango ogusooka wava ku ndagaano y'Abannayuganda. Wava ku ndagaano y'Abannayuganda. Bw'ofuuka omubaka Parliament ebyobusolo ebyaki byonna obiteeka ebbali. Ne weerabira nti bannamityana bakuweereza okulwanyisa obulyake. Baawo ne yegabira ebitaano ne ba-commissioners n'ogaana osayininga. Ekibiina ne kijja ne kigamba maama tukukyusizza. Igwe n'osigala ne Museveni n'Abedi Bwanikawo ne musigala ku bifo. Joyce baagala ne bw'onaatambula ku ground ng'abantu obalimba oli wa Nuupu n'otambula ku ground owefudde ow'ekitalo. Bannayuganda balaba. Era wekiba Muwanga Kivumbi abo bantu ba Joyce baagala temubawa budde. Tulina abaana abavuddeyo abali tested. Abaffe tunaabazimbako ddi. Aba Joyce baali ba DP. Mugenda tulowoozesa nti oba aba DP muba mwagala mubakomyewo. Generation y'abaana basobola okufuuka ababaka tubalina abayivu mu Nuupu. Abasobola okuyimira ku nsonga z'Abannayuganda. Twagala ababaka kikaaki. Omubaka abadde mu Parliament tasobola kumobilizingira protest vote. Twetaaga omubaka agenda okomandinga asobola okugamba Bannayuganda wacha akaluka president bakabbye. N'entwimi n'ababaka tasobola kukola statement. Ali awo munnaye musirifu waffe tumusaasire. Baganda bange tuzuukuke. Bwe kibanga mazima ddala omulimo gwe tuliko gwakuggyako Museveni, gwakuggyako Nakyemalira, ababaka balina kubeera ba mobilizers. Twetaaga omubaka agenda okomandinga nansana, twetaaga abantu nti 100. Twetaaga protest vote etegeeza ki? Bane bagenda ogiridinga. Naye oli omubaka agaba nnyaanya, oli agaba ambulance. Ebyo tebisobola kuyamba kuggyako Nakyemalira. Oli agaba ntuntunu. Bali eyo mu byalo n'omubuuza ssebo honorable ku nsonga ezijjako Museveni okoze eki? Kasita ye ategeera ne yeetega n'ajja n'akola ki? Baganda bange ebyo si bye byattisa Liita Nabukenya. Ebyo si bye byattisa Frank Sentesa. Si bye biweereza ssente abantu ba diaspora. Ababaka abamu bali mu muzannyo kisanja kiramba. Nonga tatuuka mu bantu. Taliyo yajjako amasimu. Bwe buweereza bwa NUP bwe twagala. Twetaaga ababaka bali tested. Kubanga generation yaffe tuli ku cause ya kujjako Nakyemalira. Abantu bali mu kweyagaliza. Bwe tubyogera bino abamu bagenda kunyiiga. Nige mazima. Nzisagala ntuke emyaka 5 bagenda mu katongole kyabalema. Kyova olaba mbagamba buli lunaku nze lwenkeera I have to mobilize for my country. Bino si byakusaaga era abeerubaga South mbeebaza. Baategedde. Feno tetuli mu katemba nti comedy. Munnange oli azannya nnyo comedy. Bannange biki ebyo si bye tulimu. Comedy amuzannya abuulira Museveni ebituufu. Amubuulira Museveni ebituufu. Ku nsonga ezinyigiriza Bannayuganda aliwa. Bannansi wansi babonaabona. Bannansi bali mu makomera. Omuntu tabasuubiza ngenda byogera mu Parliament n'abalabye abamu bambadde obusuuti. Byotandika obyogere ku social media kati. Kyogamba omwagwo musibe obigamba Museveni. Ngenda bebakazibwe Bashiri tu. Ababatunda. Mbungenda bayirawo omubiri. Oye nera nagambye abewange Rubaga South. Bangi bazze. Ababagamba ngenda byogera. Abamu baba bayimbye n'obuyimba. Byogere kati. Ffe tubyogedde from day one tuli bafutu soldiers. Ensi n'ebiwulira. Basali musale ne bavaayo gye bali. Kyogamba ku social media bakuteekako pini. Kyogamba ku TikTok. Kyogamba ku ground bakuteekako pini ogamba Museveni nti totta Bannayuganda. Ti Museveni twakoowa. Kibba bantu. Tabasibe be wasiba. Abamu bali mu kudanga wazaawo. Bino tetuli mu kinyumo. Bino tetuli mu comedy.
abaana ffe twabalaba abaafa bafranka senteza engumba gumama franka yetaaga owulira nti ddala abantu bano bali serious abamu mubifudde bya kinyumu omuntu ali mu diaspora aweereza 10 kye ayagala okuwulira bano bali mu kukola ki bazzaako ki tuwewule omukulembeze waffe omugugu right now bannansi abamu baatya temugenzeeyo mu bantu abantu protest vote mu abalina ogibasomesa tebalina masimu tv message bagirimitinga radios negwo mbaka olinda lumbe munnange olinze bannayuganda bwe tulemererwa okujjako Museveni kati tugenda bonaabona ekyokubiri waliwo abeeyagaliza okubeera ku opposition nakyo bamubadde temukimanyi ne mu kibiina mwebali nga baagala kujjawo Kyagulanyi olina gamba naye bwe nzira ku leader of opposition bwe nkola bwe nti ife ekyatugatta kiri kimu kwe kulwanirira ensi yaffe Uganda tetugenda kukoowa kubyogera mukama wange president olina okwegendereza abantu bangi right now bangi mission ze balina nene nekusifu okulabanga batubeeza ku mulembe gwa Yoweri Museveni era mukama wange president bannansi baagala ggwe balina ensonga lwaki bakwagala era mbagamba tugende ku ground abantu bano abasinga bonna twetaaga ekintu akaluko okwekalakasa kategeeza ki mobilization nalabye abamu Reverend Bakaluba Mukasa ne bannange politics nalabye ba Reverend Bakaluba Mukasa ow'emukono yalonda olukiiko lw'NRM n'abafuteeka ku bukiiko amaze emyaka 4 talinnya ku kitebe yakomyewo Reverend Peter Bakaluba Mukasa bulijjo tunoonya abatusabira essaala ku kitebe ng'obalaba tebalabika twetaaga abakulembeze abali available eri ekibiina twetaaga abakulembeze abali available eri bannansi ddala obadde mbaka parliament ojjeko essimu emyaka 4 bannansi obo bagamba ki ne bw'onaaba mulungi nnyo eri ba foot soldiers naye nga bannansi abakusindika toyina ky'oyogeddemu ne mu Luganda ku bizibu bye tuyina abaana bali mu zi deportation centers baganda bange obulumi buli mu bannansi era abantu abamu bino tetugenda kubisaagiramu tugenda kubeera solidize mu miransanafu mumanyi lwakize mu miransanafu twagala okununula eggwanga era mbagamba kali waliwo ono simakyazi lwampijja kati wenkubulokinga musajja watto nenjala ekuluma mbagamba bannayuganda tulina okuyimirirawo tulwanirire ensi eno bannayuganda mutunuulire abakulembeze be muweereza bannayuganda mutunuulire abakulembeze be muweereza muganda wange ali njuki nkutumiddeko right now tugenda mu protest vote ani agisomesa tubanje bannaffe abali mu makomera bwe tukola ekyo tugenda kuyimirira ku nsonga enkulu kubanga ensi yetutunuulidde abantu batutunuulidde abantu balina obulumi bungi abeegwanyiza ebirala bangi abatuddireyingisa nga yatunuulidde kafo oli abeere ku opposition weebali nemmwe bannannyini mufu nammwe abaagala okujja president Kyagulanyi mufuuke ba president b'NUP naye nga muli babi abaagala okujjawo Kyagulanyi bwe mbyogerako nga banyiiga abamu nze ne bwe munyiiga mu miransanafu nze abantu banjagadde bajja ku kitebe nabaddeyo abantu bafukamira gwe mwana gwe tetulina kye tukubanja nze abamu ne bwe mutanjagala kambabuulira amazima muli mungamba kasajja go watugamba nze kati abantu be bambeereddewo abantu bali mu diaspora eyo munnange omuntu n'agamba mu miransanafu nga diaspora banjagadde ba Michael Senyimba Michael Senyimba weebale bali eyo bamamanna abantu banjagala people love me era abamu bawulire futwa tosobola kulwanyisa laaka ya muntu tosobola kulwanyisa kwagala kwa muntu tebakulimba bw'obeera n'atakwagala mugambo nnyambi oba olitakubuuza mugambo nnyambye
bonaddawo mboli tanjagala oba takubuuzizza abakuyambye timunange ono tanjagala ebyo bigenda kwabisa omutima nze Katonda yampa omukisa nze ndi loved nasomera okuva ku university nga bampererera bwerere nembeera mu seminario nga abazungu be bamperera Father John Kennedy Lubeganga yamperera ebitibwa mbibadde omuntu yali asoma obusaaseredoti nentuka n'okusembeza abakristu nembawo omukama ebitibwa mbibaddemu abantu banjagadde kati munnaye gwe bwaddeyo n'okemmentera emmeme nti Katongola ayogedde amazima tiwaliwo abalwanyisa president Kyagulanyi okumujja mu kibiina ng'abamu bategeka missoni 230 era meetings zituula bali eyo bazimba obukondo naye mmwe mumanyi bamumira nsanafu ku Kyagulanyi nze nja bakuba mbaayuze ize ku Kyagulanyi gwe nnyimirira naye gwe wenna agamba mbu Kyagulanyi kakati president tugenda kulwana tumutuuze mu ntebe tugenda mutuuza 226 kati mwabalowoleza okubeera ku opposition muli wakyamu abalowooza nti munagusa projects za muwoozi munagusa projects zitya munange nfuukeko president wa Nuupu fewa president wa Nuupu ebyo musooke mubireke ne omusajja Kyagulanyi ababeereddewo bangi temwali badde kyemuli baana bangi bagaggawadde ku myaka mito baana bangi ensi bategedde nga munange nabo baali balina ebikolobero byabwe n'ensi n'ebisaanyawo olwa Kyagulanyi nga lwaki toyagala Kyagulanyi Bannayuganda muyimirire n'omukulembeze waffe Kyagulanyi onandye emabega mubeere naye politics nze lunaku njiigano nga oyo alina kaabala ono alina kaabala kyova olaba they will come out batulwanyise neffe tujja babuulira amazima because tetwazaalibwa kuyita buyisi mu nsi twazaalibwa kwogera mazima twazaalibwa kufulumya information banange waliwo ayinza okugamba musajja ono Miransanafu ayogedde ensonga katumwene ku data waliwo omusibe ekintu kyavaayo ekyemabega omwana yansabye emitwalo 2 ekintu kyavaayo nange siziina 702222758 ekintu kyavaayo ali ku gurupu y'abamachete kintu kyavaayo omwana yankubye akaama nga ngenza omukyalira ne mama machete alwa assignment gye baatuwadde machete ali eri akola busibe nagenze ne mama machete ekitali eyo era siri wa bulijjo message yino machete gye yampadde nagenze ne mama machete awo n'omukyalo omulala awo ne tugenda tukyalira ku basibe abasibe bali eyo busibe bubaluma machete n'abatumira n'abamulwane nnyo ate yuno kamubalageko wano naye omwana oyo enamba eri awo 0702222758 ekintu kyavaayo emabega wano nga tugenze olunaku olwaleero tuzze ekitaja okukyalira muganda sekitoleko Machete Yasin ne banne abalala bangi bali 9 abaakwatibwa bannaffe bano baateekebwa mu kkooti y'amagye munnange nga tebalina misango ebbanga ligenze mama Machete ono abadde avaayo buli lukya ng'abanja mutabani we n'abakulembeze baffe mu kibiina ne gavumenti ya Mwami Museveni lwaki totta abaana b'abantu bangi mutuula ewaka ne mulya n'abaana bammwe emmere mama Machete naye yeegomba okutuula ne mutabani we mama wa Matovu yeegomba mama wa Katowu Maalu n'ensonga nja kusaba bannabyabufuzi ababaka ba paalamenti ku nsonga eno tusibisa abasinga bano abaana baanoonyeza mu akalulu right now waliwo ekiteeka ekigenda mu paalamenti okulaba nti kkooti y'amagye bagiteekawo bwe bateekawo etteeka lino liba ligenda kusiba bannaffe libateeke mu nkomyo tukozesa akaseera kano tubanje bannaffe abali mu makomera gwe MP ng'otandise okutimba ebipande gwe kansala naffe ffenna abagenda mu kalulu tusooke tubalirize ensonga y'abasibe bannaffe bateebwe wa mama Machete ebigambo ba Machete bye batugambye olwaleero bakatobe batugambe bakalanzi balaba ebigenda mu maaso waliwo omubaka omu w'Emityana Joyce Baagala ababaka baamulaba ne bamubuuza medicine kwe yamubuuza NUP abasibe baayo bali bameka nga tabamanyi
muwendo kakati mama Machete yuno abadde akalese nga tebamukwatako ngabanga tebamukwatako olidde mama Machete yuyo nagenda naye mukazi wattu abasibe bali eyo obusibe bubaluma abamu baagala kukkiriza misango omwe mmeme bakite kyemabega kino kyavaayo nangamba katongole nina eddagala lye dokita akola ava mu Action Bay yangamba eddagala eryo limala emitwalo 2 oba 13,000 mbadde nkusaba ogula eddagala eryo mulimpe obulamu butereere oliwe dokita aliyingize nga munaye nja kwogerako n'abantu bange bwe kinaaba kisobose tulabe kati mama Machete yuuyo abaana baffe bali mu makomera tulina okubabanja baganda baffe abamu battibwa kati ebyo byonna bitujjukize ku mulamwa guno gwe tuliko ogw'okununula eggwanga right now ebigenda mu maaso abannabyabufuzi abasinga begwanyiza byabwe mmwe bannayuganda balina okwenunula bwe tulalwanirira abaana baffe bannaye ebigenda mu maaso abantu bali contented abasinga banange people power bannansi baagala change omuntu ali mu diaspora akwata $3 aba alina abooluganda be aba alina abafame n'agamba naye abantu bazuukukira ku internet kyekiri mu ggwanga otuuka enguudo mbi waliwo oluguudo oluva e Masaka paka Mutukula enguudo tezikoleddwa abantu mu Buganda babaavuwazza bakadde baffe babakaddiyiza Museveni n'ekigavumenti kye bakoze buli mbeera yonna abasiraamu abali mu makomera nze nabeera mu busibe naye nga abasiraamu bazuukuka n'obasanga wallahi n'ogamba bano baabasibira ki nga bangi abasiraamu ne bakuŋŋaana abonna tubalwaniridde tutya gwe wenna ekiyinza okukugira kwe kubeera ku mazima sente ne bw'onaazira tezigenda muganda wange kukuyamba ojja zirya ziggwewo naye bye Sheekh Ndirangwa embeera gy'afaananamu ne nga ya Rabbi ono Sheekh Ndirangwa eyatwala obugaali baabumuwa ekibuli obugaali Museveni ne Sheekh Ndirangwa alaba bw'afaanana ebyo muzaata yabibagamba ensonga zino ze twogerako obulumi bannansi bwe bayitamu bannansi bali ku mawanga bannansi beetaaga okudda ewaka ng'oli tatya nti munnange nakomentinze ku kino banankwatira ku eyapooti bannansi bafune obuweerero mu nsi yaabwe ekyo kye twagala naye abamu abali ku opposition abatunulidde obufo abatunulidde okweyagaliza abatwala bannammwe nti tebalina mugaso tewali muntu atalina mugaso mu lutabaalo luno eno koozi erina okugguka mwagala temwagala ne bwoba Museveni ng'olina bw'otutaddemu mu opposition tugenda kuggusa ensonga eno obaddi ne bwe tubanga tukyasaffe bamumira nsanafu titusobola kukkiriza mwana wa Munyarwanda Museveni atufuga ebbanga lino tekisoboka era Museveni ajja looza ne Banyarwanda banne nti lino eggwanga bagenda dikoleramu ebyobusiru byabwe impossibile est Dominus Deu gwe buli munnayuganda bajja tuyita buli kimu bajja kukola buli kimu naye omutima gw'ensi yaffe weebuze lino eggwanga oli n'akwata buli mubaka ababaka 5 buli omu n'amuwa $1,000,000 n'abanupu abamu bafunye sente $1,000,000 abamu balaba batandise ku gulawundi okugaba ebintu $1,000,000 era abamu balina ebyobugagga bye bafunye n'omubuuza ye negundi ebyobugagga bino bifunye otya baganda bange $1,000,000 genda ekasanda Bukuya tebalina ddwaliro genda mu Kyenda Mubende genda e Masaka Kyebongotoko eyo simanya Lusaka lwa Mmese Ebbowa mu Bulemezi genda e Mbale Enyondo Nabumali Etololo Bushenyi nayo bali bubi naye bali ne batula ne bakwata ssente z'omuwi w'omusolo ne bazirya President najja n'abagamba mujje mweyogereko abaalidde ssente ne basirika bemmwa tewali ayogera bonna basirise waliwo n'abajja $1,000,000 twakaga bwe yavudde n'akkiriza $1,010,000 ye yazifuna lwaki babawadde $1,010,000 kubanga basayininga ku tteeka ly'emmwanyi bwe kibanga kyali kirungi eri bannansi lwaki Yoweri Museveni ekintu ky'emmwanyi
yasasula ababaka era gwe n'oteebuuza n'ababa b'enyalemu alina kusooka basasula bakkirize kubanga Museveni opposition yasoba bagamba muteekeewo obubeerabeera mufulumeko mu parliament nze nagenze ne bagamba opposition bino ebyokusayininga kasasiro Joyce Baagala yasooseeko ne Tebandeke nenga miliyoni 4 baazifuna tebasayininga mugende mugatte bannansi ababalonda mu nsonga ze mulwana mu parliament di parliament lwenagamba banne bannayuganda fe mu parliament enamba yaffe ntono neka buli mubaka ddeyo mu constituency yo otegeeza abaakutuma obabuulire nabo balwane waliwo ababaka aba parliament abamu abali mu kusayininga ebiteeka ebyekisiru mu parliament nenga basula makindye bakyakala bakazi bebaagala babaagalira wano wa Lubaga nemu ababaka ba parliament temukoze kimala kusomesa inclusiveness ey'abaabalo